So sad. Fena tukimanyi kyonna ekitambula mu ggwanga nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Mr. Leo B2C agenze nabwe kiti mu maaso okufiira maama we. Bagenda muzikawa kyekimuse n'ebisigaddewo bwe tugenda okuba nti tukutuusaako. Sofa abayimbi bonna bavuddeyo ne basindika obubaka. Nalabye Rema n'Amakula n'endabako Spice Diana nabadde ndaba status ya WhatsApp status ya Spice Diana kuna soso okutegeera nti omukyalo ono yafudde eddabamizi abadde essaawa nga mmekeza okumakyawo mpolampola. Then mpolampola awo after there ne tukola n'endaba story ya nendaba Rema, nendaba Kenzo, nendaba abayimbi bangi abamutaddeyo. Solidarity kyekulaga nti kyeri kyanaku nnyo nti tuli mu COVID. Mama wa Mr. Lee asobodde okuba nti afa kireetereza okuba nti afudde COVID-19. Mukyala abadde beautiful muto nnyo mboko fire era nga tugenda bikutuusaako osobole okuba nti omanya ki ekitambula mu ggwanga. Tukwaniriza ku nkutu gwaffe y'omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi wa Mutatambi Jimso namba one Kiboya Maxud Junior balikuba nti otambula nange okwenjagala kuneyagala n'okuba nti oba oli awo yes ombeeramu ogambo kya muno Uganda mu Uganda nebweru eggwanga. It is my pleasure ensonga lwaki nkubuuza nnyo njagala kumanya ki kyoli obulwadde butwala kyali bakusonga ekyo njagala kusaba weebereremu. Sofa abantu babadde beebuuza nti ekirwadde ye kitwala abantu batamanyikiddwa n'abaminisita bokka abakadde nga mu entertainment industry obola tufunaba kuba nti tufiirwako omuntu yenna. Kyanako nnyo tulwadde olunaku lwaleero omuvubuka omuyimbi omutennyo ddala amanyikiddwa nga Mr. Lee ng'ayimbira mu kibiina kya B2C oba Born to Conquer Boys, Kampala Boys, B2C Kampala Boys, Born to Conquer. Omuvubuka yamanyikiddwa nga Mr. Lee vocalist leading singer agenze maaso n'okuba nti olunaku lwaleero afiirwa gwe bayita maama we ku kirwadde ekya COVID-19. COVID-19 bwemu ku bulwadde obuli serious obuli awo bugenda mu maaso n'okuba nti butta bannayuganda ddala era nga tebukkiriza muntu yenna kuba nti afuna mirembe. Kyanaku nnyo nti olunaku lubadde lwaleero omukyala afudde kitegeeza okuba nti agenda kuzikibwa musaidizi embalareyo. Bayimbi bangi nno abatandise okuba nti basindika obubaka eri Mr. Lee obugezaako okuba nti bumugumya ddala era nga mu abo abangi bagenda okumenyera. Kubaddeko Spice Diana avudde n'agamba nti kitalo nnyo okuba nti tufiiriddwako maama wa muganda waffe, maama waffe, maama asinga okubeera nti mulungi olunaku lwaleero asobodde okuba nti ava mu bulamu bw'ensi eno era nga kyanaku nnyo nti tusobodde okuba nti mufiirwa. Bavudde ne bagumya Mr. Lee ali mu kukaaba amazzi akulukusa tabitegeera naye ng'ate tetulina kyakukola nti omuvubuka ono yadde nga muto ddala asobodde okuba nti asanyusa maama we n'okumukolera ebintu ebyenjawulo. Sofa agenze maaso n'okuba nti amuzimbira okumugulira ebintu ebirungi era nga abadde caring son nga muvubuka ono afaayo nnyo ddala. Yes kyanaku nnyo nti mami we mu biseera bwe biti eyali badde aziikibwa ensi n'ensi tajja kusobola kuba nti azikibwa. Mu balala abasindisa obubaka kwe kuli musajja mukulu mukyala mukulu amanyikiddwa nga mami Rema n'Amakula nabwe kino yavudde n'agamba nti kyanaku nnyo kitalo nnyo kuba nti tufiiriddwako mama waffe, mama w'omuyimbi amanyikiddwa nga Mr. Lee, mama w'abangi kubanga ono muvubuka ayagala nnyo abantu bangi especially abakyala. Yes agenze mu maaso n'okuba nti agenda n'afa bwatyo. Uganda COVID-19 yali more than serious obanga gw'obadde tokimanyi nti obulwadde bwa ddala buyimba bulwadde bwa ddala. Sagala oddemu kubalaata nti mangi jjukira twafiirako Prime Minister amanyikiddwa nga Kino Kiva Ejjinja Deputy oba Kiva Idinda oyo nno yali webugweri ababugwe north mpolampola agenda maaso n'okuba nti afa. Bantu bangi bagenda maaso n'okuba nti bafa. Sololo tulina okuba nti twetegereza engeri gye tulina okuba nti tukolamu ebintu byaffe olwo tusobole okuba nti kintu kigwa bulungi tusobole okuba nti tukimanya. So far that is the case bwatyo agenze. Yes ngenda kusaba osindike otuse obubaka bo kuba bwano bonna we bali babiraba osobole okuba nti osindika obubaka bo eri Mr. Lee ne omugenzi omusindika obubaka obusembayo olwo nno asobole okuba nti abifuna mpolampola. Ogenda kuba nti oyisa obubaka buno mu comment section olwo tusobole okuba nti tutambula ffenna mpolampola. Mbabula kuba nti mutuwagala n'okusubscribinga mbabula kuba nti mufaayo nnyo mbagala nnyo babulade banga bali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga mbawenye ekitiibwa. Ngenda kusaba ekintu kimu ngenda maaso n'okuba nti ofaayo ng'osubscribe
subscribinga nomala kusubscribinga osobola okuba nti otambula naffe ebbanga lyonna. Respect is still nkwagala nnyo nambali moja James akutumiddeko ngenda kumamu episode endala nsobola okuba nti bikuusaako obulungi obifune nga birina okubeera nti bibeera kubanga ate system erina okuba nti etambula nawe n'ofuna ate olina okuba nti okola mpola mpola byebyo. Bye bye for now, see you.